media yafetu kusensonga oli muzimu nacho muloteke ngeri wako mukwano kwayo noni nali kale ngawo ndarusera rusemu ate kubanga nali ndabika bulungi by then olimbo ngate nali nchali na mtu nene naku naye kukadia nali mpakanya nti amarogo tegaliyo na amarogo je gali kubanga nali mukomera ekintu nga kijja wansi nga muntu kakati nga waggulu nte nze nkiraba nzekka nenkuba enduru kikyo abaana ne banzirukirira nga kinkozesa omusaine guvaano paka neeri kati balina ebintu byabwe bibakolakolako awo ogenda okulaba nga kibula naye nga omuntu nsuubira eyakikola yali senga oba yali gundi tabaza tatake nga oba n'okuba n'ebyo binazanyo oba nabyo byantuusa ne kwekyo bino ebisoza byaliwo nga waliwo amalade okuba mu muzimu oli muzimu nacho muloteke ngeri gye wako mukwano kwayo noni zange zabapangisa kufuna kasente jibere kusaba kali nyabo kampani yasulozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alina ku kino abantu bakozesa wamato estates management wangi wawe nyabo katubanjulire wa Mato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okudabiriza ennyumba zo basobola okusoroleza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ategwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wa manga wamasebo bakakase faba wa Mato Estates Management Uganda Limited bokulagana naffe tugenda kwejjusa wa Mato Estates Management alvoga Fiona nayagala dda okujja naye nga baŋŋamba nti wagaana era nali nagaana kati ate ng'ogaanira ki anti kunteeka mugundi ku sikuriini okwo kuba n'ekyawa kyawadde abantu bajja agamba eyaliko serebu kati ate awo watuuse kati naate mu ab'ekyawa kyabaffe be twagala okubazzamu weekyawa ne tukolekerayo wala wookera ku makyanga wesse era nagezaako n'okunywa obutwa n'ebbaluwa nzirina ne babonka mulamu nga kiki ngololwa nakiki nga nekyaye kati waliwo we nali embeera awo saidi zeeyo mulayini mu geto zeeyo omuliro gwanjokya kakati mukunjokya kino ekigere sirina ayamba kati mba ntambula nembuuka ate babuyita busuku ebigere byonna ne bizimba lumu byonna nga bikomenomaya baali bamanyi nti kino bayinza okisalako naye mukama yanyamba waliwo omusawo wa Kinansi bamuyita Saalongo Kagolo yankwata ku mukono era nga nsulawo we musabo nazijanjaba kwegamba nga ndinga mwana we nga ntwalira ddala ng'omwana kyakulya kyakunywa naye ng'ensula yeeyera koga kawette konze kiki kyenjagala kati waliwo obuzibu bwe bwajjira kati ate ne bagulawo lockdown esabu kati oli n'azimbawo amaka ge kati nebuuza bagulawo n'atundawo batundawo kati naye simanyi we yapaalira we yagenda kati neŋŋamba nkoze ntya awo nentandika okusula ku street nasula ku street okumala emyaka 2 awo nentandika okulyamira kayaga kyekyo sigala taaba teri kiddako kati neŋŋamba ku nsi kuno nkolako ki ddala mu butuufu bwe buziba
ekirungi nga tebimbula obifuna mbifuna abanywanyi nina bayitirivu eyo mu ghetto kati bwe bukya jjukira wasizeeko omulo bukya otunula kati waliwo akabbaala nga ngenda ntuula mu katebe awo omalira otulo kati ate awo ekyokulya okifunye otya Anyway, kwesi Bifa Media tuguse ensonga nkubuuzaako omuzukulu wa Kabajja tuzze okukyalirako Fiona Nalubega. Fiona mukyalo ono abasinga obungi mumumanyi mukyalo ono yaleko mu vidiyo ey'omwibbi gwe bayita Masekuro muzimu gwa Nancha nayimbye na vidiyo ki endala akozaawo ate bali vidiyo endala gye naddamu okuzanya so vidiyo yatambula nnyo era ndowooza nga abasinga beebuuza mukyalo yalaga wamu waliwo ku interview emu gye naliko nga babuuza Masekuro mukyalo gye yalaga naye nga tamanyi bulungi gyali kimukisa omunyi nali ndi awo nga namukono gwange nga nkubiranga mukyalo tubeera naye eno naye embeera yamutabukako naye nga bali munja kujja mukyalirako tunyumyemukko byebigere bino bannaffe aba Azo Tours and Travel batuteekamu akasente wamu ne Remufy bagamba bwayagala kusindika esente e Uganda bwayitala amawanga kozesa Remufy apo yo downloading okesa promo code ya SB4 jakwera ngofunako percent kusindika babayisa Remufy apo bagise Remufy kyokozesa gwa Bulaya ali mu America ali mu UK ali mu London twine Fiona walike Bulaya wali mu nsi ekyo ali mu Australia tundu bakiyita Serembani amalayo ebbanga ki malayo emyaka 10 nga ndi bweru emyaka 5 myezi 8 nagimala mukomera bakusiba basi nga kiki nalina Omunigeria kale nga bumanyi nti ogendawa ngendako waneno katawuni kawali kumbe yali wanted kati nga ngamba akankutwaleko tusooke tugendeko KFC tulyeyo kukantu konze tugende twakatuuka waliwo akatundu bakayita Kapongo nga batusalawo ndinga nenoonya ensi yonna omuntu Interpol baali baludde nga bamunoonya ate nga kiira mbalaba bulabi mu African restaurant kugenda mu kyaki ate tebagwisa kusaba nga batuteekako empingu beetooloola emmotoka bagenda ogisakinga ng'erimu kilo 3 za kukeyi konze lubazi nga batutuwaala nga tutandikira awo ye bamuteeka kalabu bamutta kitegeeza bamutta kati nze engeri gye nalinawo omusajja era naye bamuteeka kalaba nafunirayo omusajja muganda waba Peace Square omukulu bamuyita Ezekoye Kinoso ye yankwata ku mukono kati naye n'atandika okubinjigiriza ebyo nali mbimanyi ebyakayaga kubisuubula ninayo bakama bange kati ne banteerayo emitwalo gya $, gyali 5 ne banteerako balooya kati ne baŋŋamba kati kusibeyo emyaka 5 kati 8 nali sitambudde na visa I mean passport ne bansibira obulagajavu obutatambula na passport nengenda mu gundi mukomera nensavinga nekigwako ekibonerezo nekigwako nali ndi awo no embassy waffe Kaweesi nga ndeetedde visa gundi traveling document ne ticket nga ngamba Fiona it's time for you to go back to Uganda konze kikino naye nga mukusuubira yali set up okuva e Uganda nali mpakanya nti amalogo tegaliyo naye amalogo gye gali kubanga nali mukomera ekintu nga kijja wansi nga muntu kakati nga waggulu nte nze nkiraba nzekka
nenkuba enduru kikyo abaana ne banzirukirira nga kinkozesa omusayi ne guvaano paka neeri naye abaana bagezangako kunsabira aba Vietnam buli ggwanga liri muli kati balina ebintu byabwe bibakolakolako awo ogenda okulanga kibula naye nga omuntu nsuubira eyakikola yali senga oba yali gundi tabaza tatake nga oba n'okuba n'ebyo binazanyo oba nabyo byantuusa ne kwekyo bino ebisoza byaliwo nga waliwo amaladde okuba mu muzimu gwa Nanja ojja otya okubeera mu vidiyo y'omuzimu gwa Nanja kati ono Masekulu yalina omuwala gwe yali ayagala era yamujja ku sipiika oyo omuwala yali asoma naye nga bazadde be tebamanyi kino ki yeetunda byaddala story kati yali abuzayo nakukola ki kuddayo ebweru omuwala n'afa ono nga takoze eki tamanyi kati omuzimu kitegedde yali yeetunda ani yali abeera ebweru Masekulu oba muwala omuwala ye yali abeera ebweru naye nga yeetundira ku sipiika otera ate ng'asoma asomera eri ebweru kati ono noikwe kumukwano omuwala nakkiriza ne beeyagala ebyaddala kati omuwala we yatuusa essanga ayagala kuddayo kusoma omuwala n'afa yalwala omusujja ndowooza nnaku nga 2 zokka omuwala n'afa kati Masekulu avuga agamba kangende ndabeko ku girlfriend ngandudde omulabako atuuka mu kkubo asanga omuwala kumbe muzimu umuzimu ng'amugamba Nanki yeri ali origino ne muzimu Nanki angumbuzeeko maama nga bweraga nomala weeks meka tondabako tojja kundabako ko omuwala nti mbadde ndi busy mbadde njala kujja kusiibula nzirayo ku ssomero ayogera n'omuzimu kati n'amugamba empeewo ng'enfuuwanyo kati ono yali ayambadde jaketi ya leather ng'agamba empeewo ekufuuwa kati oyambale mu butuufu nga bwe twogera yagikwata n'agimu omuwala n'agyambala bino nga nabikunyumiza ye kennyini Masekulu kubanga bandaba nze mujagujagu Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Basebo ne banyawo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Olwagira ng'agamba omwana ng'amugamba kansookeyo ewaka onsange n'amugamba ogutali musange ewaabwe omuwala ono yali agenda waaba omuwala kulaba mugirlfriend oyo omuwala Masekulu ng'avuga ng'atuuka
olwaba okutuuka maama w'omuwala olwaba okumulaba n'akaaba amaziga n'agamba yi ate olubadde nono nalowooza nti ssanyu olw'okumulabako nga kiro misana zaali awo ndowooza zaali bwemba nzijukira ku sitole eyo zaali zigenda mu ssaawa nga 2 awo era kumpi kiro kati ng'amugamba ng'ababuuza nankyaliwo nankya gwe twaziika edda tuyiseeko wiikisi nga 2 kyokka nga bamulaba nti gwe nva okusinkana muwadde ne jaketi yange n'ayambala n'agamba mpempeewe mufuuwa nti jangu tukutwale owa gye twamumuuza mu butuufu yagenda okutuuka wali eri nga jaketi eri awo ku butanda gye yamuwa eri nekimugwako naye nga yaddayo ate era yali avuga nga addayo nga nakyawuyo omumotoka nga bw'olaba vidiyo lwakuba kale bayongeramu bigundi byabwe ebyo ebyakapa biki ebyo naye nga omuzimu gwo gwaliwo kati n'agamba yi ate nankyavuddewo nva kulaba ntaanayo kati ate yi nga bimubuzaabuza atuuka ewaka yamusangayo mu ntebe mu buliri nga yeewuuyo kwegamba emirembe ne gimugwako engeri gye kali akajaguja kakasajja ako kagala nnyo kalinga kanyinange nali kale ngaawo ndaluseemu ate kubanga nali ndabika bulungi by then olimbaoko ng'ate nali nkyalina muto nene naku naye ku kadiya nangamba kati Fiona wategedde nafunyeyo oluyimba konze walufunye lunzijira naye tulukoze tutya konzireeta ekitabo etutuula bwaleetayo kino bwendeetayo kino bwempandikayo kino nga bwewandikayo gwe wali muyimbi wali muwandiisi kale okusinziira nali engeri gye nakulira mu maka g'eddiini nali manyi okuwandiika ennyimba z'eddiini mu Golden Gate Choir nabawaayo oluyimba lumu mu Gwatiro nabawaayo ennyimba zaalinga 7 Golden Gate waba luyimba ki kuba nje manyi kwaya eyo tujjukira omukulu Samu Omwagalwa tujjukira omukulu Samu Omwagalwa eyeebase kati kusiko awo mule kuba yali mukwano gwange nnyo waluwandiika ne baluyiyayiye tujjukira bona abanafe abeebaka okusinziira ku gundi eri sifere gye tugenda okola ki kale bwe mba nzijjukira ku luyimba olwo lwe nawandiika olw'eddiini nagamba oluno olwa Nankya terusobola kutulemerera konze katuluyiye ne tuluyiya nali ndi awo nga ngamba wategedde nva mu studio konze ate ki kati twetaaga vidiyo yokka konze olina ssente era ngamba tezijja kumbula nali ndi awo nga nuna nga ngamba funamu engoye ezinyiriranyirira tugende nga ndowooza asaaga nga kyekyo by then ye yali yatandika dda okuyimba olwo oluyimba lwe yasookeraku kati ate omuzimu olwaba okumusumbuwa ennyo n'agenda n'alokoka kubanga ewaabwe balina amasabo bantu b'amasabo ekiteezo eyo kyaggwa nga beekamanya ne kojjaawe mu gundi ono Uwire Mukabi kojjaawe abaneko Oluganda beeyinako Oluganda nga bagamba ebizibu bitusukkulumyeko tugende Wakayanja gye bagwira eddalo bagenze bajeeyo ebibbo juzi nga yalufulumya dda nti kati ng'olwo omuzimu gumufuukidde ekizibu yamala okukola oluyimba luno ataddeyo ku mpewo olwokubye era omuzimu negusigala nga gukyamusumbuwa kati kwe kubuuliramu kojjaawe n'agamba ekyokukola nkirina nange ebizibu binsukkulumyeko tugende tujeyo ebibbo byonna amasabo tuoba tugooce
ko omuntu tetugokya bonna bali babiri bateeseganya kati kwe kuleeta ebyawongo byabwe wagundi ewa Pasita Kayambi nga babyokya nga bagwirawo eddalo nebwire mukabera agwako ku ddalo baali awo nze buli kimu kibakwatako nga bajja nga baŋŋamba era ndi mu geto zange eyo mulayini kati ngenda okuwulira ng'afulumizza oluyimba omuzimu gwa Nankya bayibayi kati ageza okuwulira alinayo oluyimba olulala lyakafulumya luno olwo akubayira mugenda mushutinga video video eno bwe trendinga ennyo wali mu mbeera akyawo nali bulungi nnyo nga simanyi nti nene embeera ndigituukamu nali bulungi nnyo ali bulungi otya naye kale nga ndi mulaifu eyeyagaza omuntu n'ontunula neweegomba n'ogamba bannaye kino ekiwala kyawa nga kirabika bulungi kale nga siri bubi nga sisuubira nti ndibeera bwe nti kati awo nga mutandika okubonaabonamu awo ng'embeera etandise okunkwatakwatamu after kubeera mu video neŋŋamba kiki kino kati nina mukwano gwange naŋŋamba kati kino tukisalira amagezi tugende nze ninayo omusawo wange wajja kutereeza waliwo ekizibu Pastor Twina Habati akutuusako Ayama Wonder Worship Concert. Lugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10/2025 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukoola omwoyo awerekeddwako abasinzi okuva ebweru w'eggwanga nga Bebe Nkululi n'abasinzi abalala nkomuleto okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2 Big Twist bako Kibati Tours and Travel destined for greatness kati no nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wonder Worship Concert ne Pastor Twina Habati. nga tugenda saidi zeeyo bweyogere bayitayo Kazinga waliyo omusawo bambi yanfuulira ddala omwana wa waka yasooka nankolako gye nayigira n'okunywa taaba kati mba ndi awo sinaye sirabanga ku Maama Fiina mundiiro yajjangawo buli lwakusatu yalinga lwakubiri bakubanga engumba ensi n'ensi neekuŋŋaana kale kwegamba nga luliringa lubiri kati olwo ntandise okusulawo awo nfuukidde ddala omwana wa waka bwe bampita bwe njoza ku ngoye z'abantu mmanyi okusala obusige osalayo akasige ne bakuwayo 2 bwotyo kati olwagira ngenda okulaba bantu baniriza Maama Fiina mami nga buli avaayo n'afukamira nange nengina nenfukamira nemubuuza kale nenfuukira ddala omwana waawo era nga bwajja Fiona aliwa bafumbo nanti ka TikTok kyeyakoze ndabika nkana akatenga omwana we baawo kati munnange Maama Fiina nga tubeeranga naye abo wajja kiika bano bakayibanda bakasodde bangi abayimbi kale awo nemanyikika oba oli awo Nankya video wamala dojjokola nga kuyiseeko nebbanga nga nze nabifaanako ngenda okuwulira Nankya waliwa yanga oli kamere alidde n'akuwaako bwatyo kati nali ndi awo wali omukwano gwange era yajjangawo awo naŋŋamba nonno nkufunidde omulimu naye ng'olabika bubi gye nali nkolera embaale gye ngenda okutwala funayo omukwano gw'omulala mugende mwenna ko nze nfunyaani walingawo era omuwala yajjangawo kunywa taaba nemugambamuko naŋŋamba nange bulijjo mbonaabona era yajjangawo n'asulawo wiiki 2 n'agenda
omuwala nantwala mu saaluuni yantwala n'eweru erwali olunaku olwasooka omulundi ogwasooka nga ambyolera engoye nga ntwala mu saaluuni nga bankulako enviiri bazisalako ng'anyirira mwattu nga ngamba kati transport bagenda muweereza enkya ogenda kukolera Mbaale konzi ogutali musanga nange nkooye mu kazinga muno buli ajja n'akumanyira kati engeri gye nalina erinnya eryo kati nga akamanyiro nga bakasusizza nga omuwala transport nga bamuweereza nga ngenda nga tugenda nga tukola mwattu nga tukola twali mu bbaala yesingira ddala obunene mu Mbaale bagiyita Wimpy Hotel kati nga nfunawo omusajja nga wabuvunaanyizibwa nga tubeera ffenna kati mba ndi awo nga mukwano gwange yali bweru nga ngamba mba ndi awo ng'essimu nga mukwano gwange ow'ekazinga era naye anywerawo taaba ng'agamba Fiona mpadde Feimese enamba ye y'essimu akukubire konze wendi nga mba ndi awo nga Feima ankubire okuva ebweru nga ngamba osobola okufuna passport konze osindisa sitami passport yokka teriko kirala nangamba visa yange buli bwe kasondaga nti passport efulumye kumaze okubulamu bwo kati awo era nali ndabika bulungi nga nzizeewo mu mbeera yange nga ngeze bitya kati nga omusajja amuyitiramu nga ngamba sikugaana kgenda naye wegendereze abaana abali ebweru bafunye ebizibu bingi byogenda mu nsi ekikonze Australia kubanga ye musuubuzi ezo ensi zonna yazitambulangamu yazimanyi China ebyo Vietnam ngangamba kya passport si kizibu kyange ng'abaako gwakubira ku internal affairs nga nvuga nga tukomawo ffenna e Kampala kumakya nga ngenda meeting omusajja owa passport ng'abikolako nga ngamba kati ddayo olwo kati olwo omulimu tegufudde kubanga lino namalayo wiiki nnamba nali sijjula ne ngamba banguba bangobe ate oba awulidde okugenda ebweru okulinnyenywenja oba teweeguya ate nange nalinamu ku busente bwange bwe bwayitawo weeks 2 nga ddamu nga nkubira nga ngamba kati jangu waliwo kibulawo konze ki ntuuka nga tukitereeza nga ngamba kati nkuwaddeyo weeks 2 si gwe mwezi passport yejja kuba ekoze eki efulumye bulungi ojja kujja okusayininga busayininzi nali ndi awo olwo nali nzizeeyo eri Mbaale nga nkubira nga ngamba Fiona jangu passport yefulumye jangu oteekeko omukono enkira yalwo neninya nenzija nenteekako omukono passport yange ne baginkwasa kati wayitawo wiiki emu nga oyo omukwano gwange ng'akuba ng'agamba gende na Teete bakuwe sente zaki sente za yellow card anti yetegeeza nti tolina musujja tolina yellow book kati nga mwendayo na Teete nga omukazi nga tugenda awo ku gundi awo nga ku main price awo waliwo offices zaabwe nga nsayininga akatabeera nga bakampa wayitawo wiiki emu nga baŋŋamba weetegeke flight yo ya ssaawa 12 kweyongerayo essanyu eryali awo ate oba ngenda kyeyo nga kyekyo ng'essaawa zituuka nga bantuusa ku airport nga ninya mba ndi awo ntuuka ntuusa eri
Ku airport. Ku airport ngamba kubira. Kubanga olina okuba nga olagayo showman. Kati nange mukama yaba yampugula ati yambeereramu atya. Showman toziba kwasa. Kati bwe baŋŋamba naŋŋamba toziba kwasa gwe zijjeeyo zibalire mu ngalo ozizze mu nsawo. Kati nze nange amagezi ganzijira neŋŋamba bano abantu naakatuuka muno sinaba nabalabako. Bwe bamaze okkiryalinga bano ebweru baninze kati kyenakola nga maze okutuuka eri immigration buli kimu bakimaze okikolako nga nkwata showman nga nkola ki nziteeka mu kaleega. Showman zoli wali ozijjeewo anti baziweereza $5 bali eri kati gwe bw'otuuka eri n'okola oba olina ozibaddiza. Kati nze amagezi ge nasala naziteeka mu kaleega. Bansanyukira kali waliyo bagiyita black night nga bantwala nga tunywa nga tuddigida. Kati enkeera yalwo ne bambuuza passport eriwako nze eri mu musawo nga banzijako passport nga bagamba tugende tugyokeseemu nga bagyokesaamu nga baŋŋamba naye ngenda okulaba ebigambo ebyo bavaamu sibitegeera. Wali obamanyi? Bo bamanyi oti? Kati baali babiri be nali manyi. Kati ono mukwano gwange ng'omu neera yamutwalayo. Kati bano abalala bakusanyukira era kumwogera olulimi lwe lumu mu kunsanyukira naye ng'ebigambo ebyo bavaamu bya kimalaya kyennyini. Bambadde buno. Kati nze mu paakingi ya bbaga bye nateekamu bye bino. Olina okuba ng'olaga ebisambi. Kwanze wamma era yenyambala yeeno kirabika. Ate era nga yenyambala yaabwe abeeyo. Jjukira passport bamaze oginzijako bambuuza showman aliwo. Konze ofisa yazinzijeeku kumbe nzirinawa mu kaleega. Nga baŋŋamba okoze bubi twakugambidde ku ssimu kubanga nali nakatuuka ku airport essimu neggwako omuliro. Kati tebaabimalaayo naye ng'amaze okiwira sina zikola ki kuzibawa. Kati munnange ne baŋŋamba olabye ebitaala ebyo nga bwe tukuleese konze mbirabye. Twagala obwongo obwo bubeere shapu n'amaaso go ng'ebyo ebitaala ebyo byolabye ng'ojja wano. Konze nze ndi munnakibuga ezo omuntu akulidde mu kibuga. Ne baŋŋamba wamma era kyovula mu bonna twalonzeemu gwe kuleeta. Ne baŋŋamba kati yambala tugende. Nenyambala yali nyambadde na shariya nga bantwala mu boutique bangulira buno wamma. Ne baŋŋamba kati obwo bujja tukolera. Jjukira saakula bubi nyiridde. Bagamba zijja kuvaayo ze twakutaddemu. Ng'otonabuuka gwe. Sirina nakyentegeera. Kwasibifa media tugusa ensonga tukyongera mu maaso n'emboozi ya Fiona. Fiona ono abanyi bamanyi nga Nancha era mu video y'omuzimu gwa Nancha nga tumusanze side zeeno obulamu nga bamucyankanako tuze kumanya ku mboozi ye byayitamu kubanga kati sawa zino life ali bwati naye nga tutekemu akasente binaffe aba Remfy bagamba nti downloadinga app ya Remfy gwe ali Bulaaya nga waleetaze okusindika ssente wano Uganda oli mu America oli mu UK oli mu London waleetaze okusindika akasente sente nga za business oba school fees za mwana wo ba sente zabazaddewo bujjanjabi kozesa Remfy gidownloading olunaku lwaliro kozesa promo code ya SB4 kyakubeera nga ofunako percentage ku ssente z'osindika bagise Remfy wamu ne bannaffe aba Wamato Estate Management bagagwawo yonna wenna nga oli landlord naye nga abapangisa bakukaluubiriza okusasula bakwase contract yo bakusololeza amayumba go bakuwe ssente zo mu bujjuvu basangibwa wonna Tete ku Mackay Road babayise ba Wamato Estate Management.
olwo tonnaba kubuuka sinaba kubuuka yadde wadde kubanga kati waneeno mukunkubira essimu okuva e Uganda omulimu gwe baŋŋamba ngenda kuba nkola mu botiiki misana olweggulo waliyo kiraabu mwengenda okuba nkolera banga ssaawa 3 nga nyinyuka kati munnange nenda bantu ate ku mulimu lukoolo olwasembayo ndyoke nzibuka amaaso bantwala emu ku kiraabu erimu abachina okusinga n'abanigeria kati ne wabaawo mu Nigeria ng'ayita ono omukwano gwange ng'amugamba ekyo ekiwala si kyekipya kye wansuubiza kyenjagadde ng'onaŋŋamba ng'ajja ng'aŋŋamba waliwo omwami akwagadde wali eri kati olwo tutandise okukola konse tutandise okukola wa tukola ki nagamba gwe guno omulimu konse gwe guno omulimu ng'aŋŋamba genda otuulewo kwawe ate nze n'agaana ng'angenda ng'antuula kati mu kutuula ng'omusajja aŋŋamba from where Uganda biki konse ng'olabika bulungi muno mazemu bbanga ki konse mazemu nnaku 3 zokka nagamba ogenda kuba mukazi wange kuba kati bano bayonooneka dda beetunda we nembuuka n'aŋŋamba naye aŋŋambye sikukwata bubi naye sinze musajja omubi nze ndi musajja wa Katonda konze Mukama yebale nga tunywa naye okunywa nga tegugenda neŋŋamba nno bino bijja bintabuseeko ng'ambuuza olina passport konze bagenzijeeku n'aŋŋamba owedde n'aŋŋamba owedde okuva n'olwaleero nkutuumya erinnya lye bayita Oprah kubanga olabika oli mugezigezi konze era mugambe gwe Oprah okuva n'olwaleero oyo mukwano gwo naye ogenda okulaba ng'abawala bonna beetimbye okuva wano n'eri abalala eri bwe babayita abasajja ng'era bw'omanya emizigi y'abantu abo bamalaayi konze leero luno lukoye kati ng'omusajja ng'aŋŋamba ssaawa yagenda waka nkuwe ssente meka $, meka konze ate $. Nemugamba simanyi nze siina musajja saagala basajja musajja wange namuleka Uganda n'aŋŋamba wazze kukola yogera ssente z'oyagala yali musajja nga kugamba ng'alina ssente era mu Nigeria nga mba ndi awo ng'oyo mukwano gwange ajja ng'agamba kiri kitya konze omusajja aŋŋambye musabe ssente zenjagala ngenda kusula naye n'aŋŋamba musabe $10 ajja ddukuwa oyo omugagga kati nange nemugamba $10 kati kumbe ng'omugezigezi bw'abeera ku kondo gye twali tusulamu namakinga gundi ya ruumu gye tusula ne furo ne block number kati nayitamu buyisi neninya taxi nembagamba muntwalewa kali katundu kyakajjukira bulungi kiri awo owagundi wa taxi ng'amanyiiwo nakwata $10 obanga amuwadde oba zaabu ndowooza yamanya ono omwana w'omuloodi n'ateekaawo wansi wa kondo nenyambuka mba ndi awo nga bankubira oliwa konze ndi waka tewagenda n'oli saagenda n'oli kubanga bo bennyini be bansomera bw'obeera mu nnyonyi teweeriranya mu Nigeria oba nakugamba nti nkwatira kino ekintu oba kino beetika enjaga kati ate nenzijjukira yajjanga muno mu Uganda akubulira bisitoli ebyo eby'amandaazi bino Abanigeria abasaddaasi basaddaaka abantu ate nga kituufu
banga linamalayo nabeerabirako kaakati mba ndi awo nga bebbo bazze tebankubyekubye bamalaaya bonna bakuŋŋaana ne bajja ne bankuba ne baŋŋamba kati tambula ogende kuba bamanyi siina we mmanyi kati wansi wa kondo wali swimming pool abantu beeri tebeebaka kubanga bugu mulingi nga nzira mu kasiisira akamu wavaayo navaayo kati nange nga neefudde kale no serebu waayo olwo nga amaziga gampitamu neŋŋamba kati bwe bankwata ngenda kukola ntya siina pasipooti naye namakinga wali ku KFC kati waliwo omusajja yali mu Nigeria yajja n'atuula awe nali ntudde mu kasiisira nambuuza naŋŋamba ng'okaabako kiki konze tewali naŋŋamba mbuulira tomanya nnyinza okuyamba nembe muyitiramu naŋŋamba oyo feima mumanyi we Hong Kong bwatyo bwakola ebintu bye aleeta abaana b'abendi n'ababonyaabonyeza eno ate ye n'alinnya n'agenda e China n'abeerayo kyekyamugobyeyo kati olwalina be yaleese oli omu ku bo konze ndi omu ku bbeera naŋŋamba tofaayo walidde ku kanto konze nedda nemubuuza exchanging sente mu ddoola balina sente zaabwe ezeeyo ne mu ddoola naŋŋamba kumpi awo tugende nga tugenda nga bampa omuvamba ti mu 100 ntoolako jjukira katoolo nenamu 4 ntoolako 10 nsigaziza 3 nga tugenda nga ŋŋamba restaurant yiyo genda osabe kyoyagala naye tokwata ku sente zo nze ŋŋenda kugulira ekyokulya onywa ku mwenge konse nywa ng'agenda agula kakatoni kagundi ka Guinness bwe kati ng'aŋŋamba katwale tuddeyo wali eri etubadde tutudde kumbe oyo omuvubuka boosi we yoyo muganda waba Peace Square boss kwegamba alinga bodyguard kati ndowooza ng'amugamba bwe yaddayo kubanga oyo omusajja yaddiringiranga mukondo zaawe taddiringira we ng'addayo ng'amugamba wali omunauganda yasse mupya alabika bulungi oba goba weewangulira kati oyo omusajja ono Brian eyangulira ebyokulya nagamba bosi wange ampita kaŋŋende ndooza kwe kumuyitiramu naye kati bwe buziba eri tunoloota ebika bugu mulingi nga buli lwe bajja bansanga awo nga ntudde nkaaba buli lwe bayitawo namalawo kumpi wiiki namba kati olunaku olwasembayo ngenda okulaba omusajja kiboosira abantu bajja bamuwerekedde kuliko n'oyo Brian yafuuka mukwano gwange ng'amugamba genda omugambe awo wali osobola waliwo distance ki nabali bwe bakugoba kale kati eringa okuva wano oba naawe baba piiki bwe muwetedde nga mujja eno so tebategeera bali nti oli awo tebategeera nga Brian ng'aŋŋamba munange ino bosi wange ino akwagadde mbadde njagala oyogire naye tomutya konze munange aba Nigeria mbatya ndeke naŋŋamba kati kiki ekinaakuyamba okudda ewamu kati ge magezi genkuwa gwekkiriza omwagale bw'anaaba akwagadde ojja mufunamu kyamaanyi nnyo n'obukudda ewamu ojja kunakwerabira konse ku mutima neŋŋamba baŋŋambadde abano batusaddaako abantu ku luno leero mpwedde naŋŋamba naye aŋŋambye nkutwale mukondo gyali nga ntwala nga nfukamira nga amubuuza nga ŋŋamba ng'olabika bulungi konze munange bwe bityo obulamu bw'ensi eno bwe bityo bwe bulina okuba naŋŋamba eridde emmere konze nedde sinalya n'agamba Brian n'amugamba mutwale ku KFC
bwe muvaayo mugende ku piramidi kubanga ezo engoye buli lwempitawo zaalimu buli lwempitawo zaalimu ogende anoonyemu engoye zaayagala mala okulya KFC nga ngambye nkutwale ku piramidi naye ng'omutima teguniimu wabula ekirowoozo kyendowooza kyabasaddaasi kunsaddaaka nga ntwala nga aŋŋamba anyingiza naye nga nkutenga akaana akato amaddala gano ag'okusiraidi nga tengamanyi ndowooza abantu batunuuliranga era abazungu batunuuliranga nga tebabitegeera nga ntuusa ndowooza emalayo Uganda yonna eyo piramidi nga ntwala mu dduuka nga ŋŋamba londa buli lugoye olukusanyusiza lwonna luteekebwe nga nonda naye nga ntya nga ŋŋamba olina essaawa konze nedda gundi endala eddiridde yamasaawa masawo ngatto nga ŋŋamba tugende mu ngatto musaawa olina essimu gye nalina bakangulira $5 naŋŋamba essimu ogenda gifuna mu ddakiika ntono nnyo konze bano leero luno nga nsirika kati nga Katonda mpa obugumu nga nguma nga nonda nga ŋŋamba londira ddala by'olina ng'oyagala obadde ki kati nze kankulondere ng'alonda ensawo ndowooza bw'eba ya wano minisita wa wano omukazi ndowooza gyakwata bukadde mwattu nga mba ndi awo nga ŋŋamba engatto omanyi oyo ayagala nnyo hayihiiro sizimanyidde nga ŋŋamba wekakabe kale ojja kwambala ka hayihiiro nga kakakondo kampimpi naye kumusanyusa nga nonderamu mwattu ng'anyuma mba ndi awo nga boosi zimuleeta nga bano abakutte briefcase banange yagenda ku counter wali kusasula yasumula bwati case ng'erimu bando za doole zeeri zonna nga zijjudde nga bamuwa bbiiro nga agamba Brian ng'agamba bala sasula nga Brian asasula ng'agamba tulaba kyembadde nkugamba kati nga nze manyi ŋŋenda kukola kikwambalira wali eri ku swimming pool ate oba sina naabo nga ŋŋamba genda wali eri bajja kulagawo okwambalira yambala akakateteeyi nga nyambala mwattu kaali kakomanga muno ng'anyuma bitya ng'agamba olwaba okundabako n'aŋŋamba kyekyo yoyo bulijjo gwenoonya now from today you are my queen nambuuza oyagala mmere ki eyewammwe gy'owulira nti oyagala konze munnange ewaffe tulya matooke muceere biki ebyo byonna kati akawunga kaabwe ateeko kanjawulo ku kaffe nga ŋŋamba ate enva konze binyeebwa n'ekyennyanja kati eri bakiyita French catfish nga ndowooza ng'eri abamaze bakubira essimu babikolako kumba alina kirabu zeezo 2 z'abaddugavu kale n'abazungu bayingiramu naye nga si kyekiri awo nga banvuga mwattu ŋŋenda okutuuka ng'amatala tekuli neŋŋamba kati essaawa yange Fiona ekyampaazizza okuva e Uganda ndeseeyo omusajja wange olwo n'omutima kyendowooza kyokka neŋŋamba kati ŋŋenda kufiira ku mawanga nze talina maama talina taata kakati ani alinkaabira ani alirabako ku gundi yange nange ŋŋenda followinga omuzimu gwange ogwa natya akati nyingira bwe nti
nga balyoka bateekako ettaala bannange nga basanyuka nga bagamba queen wakifu ayingiddewo kubanga nali nsibye enviiri nazo zaali za mulembe kubanga bali baŋŋamba siba ebiviiriviri nga biwanvu kale byonna nga bwomanye byekimalayo nga simanyi zaali nnungi nga mpya nga bansanyukira tebo ya queen nga bantuuza nga ntuula ku tebo ya queen nga tutuula bandyawo nga ne chief yewuuyo nga bamukwasa omuzindaalo nga abagamba njaga kubanjulira girlfriend wange omupya yono ate sinya girlfriend she's my wife not a girlfriend muganda wa P-Square ye yankwano ye yantwala mu kirabu ye eyo ezeekoye kakati nga nyanjulayo mwatu nno nga ntya kati bwano oya nga mumaze nnaku mmeka okutuuka kwanjula ne mu bantu kolo lwennyini jase lunaku lumu anti twevula nali ntidde ng'omutima tegundiimu bimeka byangulidde n'essimu mwatu nno nina blackberry kuba yaŋŋamba ogenda kunswaza eno essimu gisuule wali eri mu dasibini nga ngikwata nga ngisuula naŋŋamba nja kuyigiriza mpola mpola kubanga naye eringa kompyuta nga tubeeraawo neŋŋamba kati sawa y'okudda ewaka bw'anaŋŋamba nti tugende ewaka sijja agenda okunsaddaakira nolowooza mu mutima ziba ssaawa nga 11 eri toyinza kumanya nti oba buzibye oba bukedde nga ŋŋamba queen sawa yagenda waka owummulemu ofune enough resting kubanga omaze wiiki namba kyemanyi tebwebaka nga tugenda naye nga ono munange simuva ku lusegere Brian jukira ate nga naye yamunkwasa kwegamba yagenda okulaba nga ye muntu agenda okunyanguyira okunzijja mu mbeera eno gye ndimu kunzikakanya kati nga Brian ambeera nnyo ku lusegere kati nga tulinya bulungi motoka ye driver nga atuvuga ye teyagigenderamu yagira mu ndala nga banyiga lifuti omanyi lifuti banange eri kondo mu butuufu atakulaba yakugaya eri kondo lifuti yandabirwamu kati nga batuuka wetulina mu maka gennyini nga bakunyiga nga ŋŋamba osobola okunyiga konza ate mbimanyi munnange nga ŋŋamba kati njagala ogire namba zino oziteeke mu mutwe gwe ozikulaminge ojja kumanyira tofaayo ojja kumanyira mpola mpola kifu talina mutawaana ate kati yandikonjidde mu bantu konze nga nyiga nga enyumba ndowooza oba neya Museveni terina nabwenyirira sigiyingiranga namu naye okusinziira okusinziira ku bulungi obwalimu n'ebintu ebyebbeyi nali ntudde mu sitting room buli kimu kyakunyiga mu nyumba nga yewuuyo Brian ng'agamba ngenze kati bawo wuuyo konza kakati bagenze kuleeta akamba akasala obulungi kati nga yingira mu sitting room ayinamu kalinga kabaala ngagamba nkuwe champagne nkuwe whisky nkuwe eki kati engeri gye nali nkola mu bbaala ate nga yabbeeyi whisky ezimu ezaalimu nali nzimanyi ogenda kunywa whisky ki konze bampe Daniel Jack Daniel konze nga leeta akagirasi nga tutuula anti byebyo mugira kati awo nga tutandika okunyumya nga tunyumya
nga ngamba kakato sawa yakwebaka nkulaba otidde naye ngenda kulaga ekisenge mogenda okwebaka nga nyiga nga nteeka mu kisenge nga nsulamu ku makya breakfast buli kimu kale twamala wiiki namba nga nze nsula mu kisenge ky'abagenyi naye nga bwagira nga ntwala otubwe bityo netumala netubemanyina nenfukira ddala omwana omukyala waka tetubeeraawo mpolampola myaka egyangulidde citizenship kanti osooka n'osoma balyoke bakuwe gona anange nkuba nofuna citizenship ofunye obutuuze nfunye obutuuze kati awe bamukwatira ne bamuteeka kalabu oyo kyekyamukwasa ekyamukwasa yali mu luminati kati ng'alina nekiresi eyo nekiresi banne be bamulyamu olukwe ne bagibba kati bwe bamala okugibba nze nali manyi bingi nnyo ku musajja oyo yali si musajja mwangu oba omanyi ono omuyimbi sweet kid nze sirituusa omuwala yali omu yamumaliramu envunyu sikitegedde yegata naye namumaliramu envunyu yamwagala kale nga bwe yanjagala kati omuwala nayendeguza nayenda ku gundi ku driver waate kumbe enyumba gye yali amugulidde mulimu kamera buli kye bakola akiraba era oyo omusajja yowuwo yali yali talina mutala naye nga luminati buli kimu nga nkimanyi yaŋŋamba ino nekiresi kasita bagibba manyi obulamu bwange okomye olwo nga byokugamba mumaze ebbanga ki awo nga maze n'okufuna kubanga nze bagimpeera ku myaka 7 nga ndi nayo myaka 7 nga wegatta naye nga tuli ffenna ndi mukyala waka mu myaka 7 wamufunamu ki okumufunamu byali bingi kubanga eno siina gwe neesigayo kati nga yangulira ennyumba zaali 3 eri n'ebisumuluzo gye 2 kuma abantu beeri oli n'olwafa ennyumba esigalawo oba myaka emeka oba omulifuna omuntu wannanyini nnyumba eyo n'atwala ebibye ye namufunamu ennyumba 3 seefu yali yankolera seefu mu nnyumba sente zonna ziri omwo zijjudde babirekayo ebyo nabirekayo ate nze bankwatanga bwendi sigambye nti ne passport yali mu nnyumba nali ntambulira ku traveling document ne gundi ya ID esomero gye bampeerako obutuuzi kitegeeza ndi waayo kati olwaba okunkwata batyo kati wayitawo akabanga nensigala nga ntambuza emirimu gye buli kimu naye nga sente eno siina gwe nesiga nti oba ki kati oluusi navaayo nga amaze okugulawo akawunti naye nagulisaawo passport kati mu kugulisaawo passport sente nga nziwereza mu Stanbic nazo zalemerayo Stanbic yawano yawano kubanga nze olwaba okunkwata obwongo kwegamba bwakatalaga kati zalinga sente mmeka ezalemera kati bwe mbamba ze ziyinza okubanga ziri miliyoni zinga 3 n'omusobo kubanga ziri mu saving weneza wane Uganda za wane Uganda kubanga baŋŋamba zeetagisa looya siina account number ebintu byonna kati simanyi oyo amaka gundi ebipapula we yabiteeka kwegamba nekweka wenandibadde nfuno empapula ezo yoli mukwano gwange ono yandagama amafiina kati oyo naye ngeri gye ndabikamu ntya n'okugenda ndinga aliko oba kiki simanyi sikitegedde kati baŋŋamba okugyayo sente ezo kubanga abantu babba nnyo sente ku akawunti z'abantu ne baŋŋamba wagulisaawo passport account number sigimanyi muntu pin code eyo sigimanyiddeeko ddala namba nyezo atamanya ge bakozesa ng'oggulawo gego gennyini agali ku passport kati buuyo enanga muntu kati wali pasi yali ankutte ku mukono naye yali agenda kunsaddaaka busaddaasi kusaddaaka atya nze sitole empanvu ze nnina ku mutima
kyekuva abanze n'ekyabo yantwala ng'agenza okunyamba ebintu nga bijja nga binkozesa ate nga bijjira mu kifaananyi kye awo nenzirukayo siina nakyo najjayo era namala ennaku 2 nga ndi mu lugoye lwe lumu. Kati essaawa zino obeerawo? Nebeerera wano musabe wa mama mu mbejja ali awo. Nsaba ng'okolayo ki? Gyensula kati bwe mba nfunyeyo nina mukwano gwange kati ate naye ali ku kitanda yazaala omwana n'afa kati okuva ne corporation ezimukuba kati yagongubalira bano be bansanzeeyo ku kalimu awo ngenda ne mbayambayambako naye kati ebyennyanja. Wayisa emyaka emeka kuva wewavaayo n'ojja? Emyaka era katubale 10 bwana naye naakakomawo e Uganda nkyali struggling nenfuna omusajja oyo kati nina ne kawala kange kali awo era mukayiseeko. Wazaala? Nakawala kange kali awo naye neza Katonda zimbule okatuwalira. Ali London. Naye ku mwana omukulu? Ali London. Kati naye bimukwatako sibimanyi bamutwala nga wa myaka 3. Bali amuyitaano? Ye Craig Mugirwa. Ani yamutwala? Kitaawe. Kitaawe yo mmanya amannya ge? Mmumanyi bulungi. Naye kitegeeza omwana wo alina kitaawe? Ate kati ye kitaawe si gy'abeera. Ali ne ssengaawe. Kati ssengawe teyazaala ku mwana mulenzi alina abawala 3 kati akukalabanga akalira k'omwana kubanga kati dokita mulamba. Ye wakomadde omuwuliza omwana wo? Omwana nakoma amuwuliza mu covid oli yasooka olwo leero nalwankuba ku ndiri naye lwafunamu agoogera enamba ya kitaawe njirina mu mutwe nenkubira kitaawe nemugamba munange nfe nga sirabye ku mwana wange. Nangamba tojja kufa kankuwe enamba y'omwana olina ku ssente konze sirina kati waliwo neba nali nkyasula awo wangulu awo nga ninawo mukwano gwange gwesula naye era yanzijja eyo mulayini nangamba tugende naye embeera nange bwetyo naye tujja kuyiya ekikulu nti tulo nti kati baawe yalina akagaali yanteeka akagaali mpaka zana mu kafe nenjogera n'omwana nangamba nga bwolaba bintu byakyankalanye kati simanyi okuva ne koolo n'enamba yeyambulako bino byangenda wano ndi wali ebyo engoye sirina ayagala nakuwaayo. Olowooza kiki ekyakyankalanya obulamu bwo? Mu butuufu sijja kikugamba nti nkimanyi oba oliawo nze waliyo lwe nali ntomeddwa n'emmotoka awo omusajja yansibirako yampa n'omutwalo ng'alabira ddala ndinga zoliga nambuuze muwala kiki ekikutuusiza ku ekyo emmotoka ogiraba ejja ate oyimiridde mu kkubo awo okutaawa bwe baali banzitidde. Olowooza kiki? Okulimba kibi sinza kukikubuulira. Ekisooka kale ndowooza oba n'ekintu kyankalanya obulamu bwange saalaba ku kitange. Bangi abatalaba ku bakitaabwe. Mange nabyo byebyo simanyi ekika oba tebasobola namutegeera. Tasaana okuntegeera. Yali ati ate oluyimba alwagala nemugamba gwe gundi tereera mu butuufu ekintu kyankalanya ebbanga yawabali wamala eri n'oli omwami wo eno Uganda tonayo yadde kapolitika wafunayo yadde akayumba ku sente ze wali olimu yadde ate ani yandibingulidde yadde wadde balina bonna buli omu atunula wali mu nsi ki? Australia. Yali akugweddeyo amaka nga mirundi 3 era kati n'olwengenda kunyiga bunyizi nenyingira mu nyumba yange eyiye gye twabeerangamu naye. Bikyaliyo? Bulungi nnyo. Abantu b'erisi byebino ebyaffe mu Balinda Road batwale ebibyo.
oba ofudde kyenkunyonyodde oba ofudde olese omwana ali free kutwala ebintu bano bewabeeranga nabo abamulina bodyguard tolina connection nabo connection nandibadde nabo naye kati sirina simu okujja oyo Brian kati embeera we yatabukiranga wano bamaze omuteeka kalaba embeera kale yabakalubiriza ne baddayo ewaabwe buli omu naddayo ewaabwe nga balaba olaba mukama wo bamusi kati oba okyakola nakyo kyembuuza okumutta kuba yali akoze eki baali baludde nga bamunoonya nti nga buli omu kubakiira kubanga newaabwe baali bamugobayo baali bamugobayo naye ate kolwo lwe bamukwata era Interpol yali emunoonya yoyo gwe nkunyumireza mu kusooka Interpol yali emunoonya ensi yonna ewaabwe etasobola kuddayo kati kwegamba ng'obulamu bwe buli awo nga mugaggamuvu ng'ali ku wanted naye ate nga yabalaba bajja ne bamukomako ng'omwami bw'ayimiridde naye nga tebamulaba ye ng'abalaba anti lyeri nikiresi gye yalina nali mbiwakanya nti ebintu ebyo tebiriyo n'ebyo ebintu gyebirina nti gyali ddala byaddala kuba nze yannyonnyolanga n'aŋŋamba ewaffe nze nasaddaaka abantu n'obugagga nabulekayo yazaala omwana omu ali mu America mulenzi nagamba bw'ali bayagadde ali butwala nekeresa ebyo balute okugimubako era banne era nga bwe babeera mu bikoosi byabwe bagagga ku bagagga kubanga yali yakatuuka wansi ku gundi ku lifuti emuteredde ddala wansi kugenda kujjayo emmotoka ajjayo emmotoka bulungi nga avuga abatuuka ndowooza oba nga mu junction baliwo junction eneddako ndondala eno ndala kati oba olina okuyita mu bwe bamusalawundingira ne bagituwaana kati nga nkubira essimu nga ngamba omusujja gunnuma nkomawo ewaka konze amangu ago kati ate ekepo ng'ototuuse n'aŋŋamba akanzije nkubuuliremu ng'akola ki mba ndi awo nga yeewuuyo nga ŋŋamba gamba Brian kubira Brian essimu andeetera ensawo yange eyo eri eyo eri mu flat endala kuba alinanga amaka kati gano ge tusulamu ne gano agamu ge yangulira ge yampa kale namusanga naye yennyumba naye n'akyusa amanya n'agateeka mu ki amanya gange kati ekitegeeza yali yange Brian n'agenda nemba ndi awo nga yeewuuyo n'ensawo ngenda okuwulira nga mugamba Brian banzibyeko nekiresi naye njagala okuuma mukazi wange ono kubanga nze ndaba obulamu babututte teyamanya nti mpulidde nyamubuuza oyogedde ki n'aŋŋamba kituufu ky'owulidde obulamu bwange bugenzi naye bwe ndiba nvuddewo njagala mwerabirire mwekka na mwekka mukuume ebyamanga bulijjo bwe mubadde mubikuuma wayitawo bwekinga emu Interpol nemusalawundinga era wenyini we bamukwatira nange we bankwatira wansi ku lifuti wogirinyira okwambuka n'aŋŋamba yankubira n'aŋŋamba Queen I'm finished gonze waayo nze nali waggula ndese waggulu yagenda mu bizinensi ze we bamusalawundingira era senga naye era nange bandintutte era ni wennyini awo nga kuyiseeko emyaka webamukwata nosigala newayitawo emyaka bankwata nono omulala ono mu Nigeria mune mukono awo embeera netandikirawo okumbijjira mpaka kati
mu butuufu okulimba kibi bukyanva ebweru sifunanga ku mirembe bukyambaawo bajja kulaba okwebika nja kubalaga ka blanketi keneebika olusi bambi ono omukyala ono omusawo ono mama mumbejja bwagira n'agamba empewo leero nga nnyingi nankya okikoze otya najjayo obugomasi nambika n'agamba kati gattirizaako n'ako ka blanketi weebike bweba kumakya tulabe ekyokukola ye mukono gwe kyamuwuliza Masekuro oyo yesinza nakumanya nti oba ali muzaawano oba ali muzeeri sinza kulimba okujjako lwe nabiwulira wano baleetera ebyawongo byabwe newire mukaabi babyokeze wapasa kakandi yapasa gundi okuva wewavaayo e Bulaaya toddangamu muwuliza siddangamu kati waliyo omulala yapositinga ku gundi n'abagamba kubanga bankumirako konizo gwolaba ekyoto kati flight gye nali ngenda okugiramu bamistakininga gundi erinnya lyange ate nali mu kifo kya ero bateekako Nalubega kati ate erina okuba ero kati tiketi nekola ki nebouncing enkeera yalwo wayitawo anti batambulirawo ennaku nnya tugenda okuwulira nga bajja nga bagamba Bauganda mujje kofe bate baagala tukuba migo twabonaabonera mukomera libi kofe ate kati emigo kiki ne bagamba abana ababadde wano Farida nali nfunye Munnayuganda mukwano gwange nga bumanyi nti ngenderako wano oba mpeera enamba bino bwe biti bagambe ndi mukomera ebyo oyo naye egundi enyonyi yakurashingira mu Indian Ocean bonna tekuliko yawonaku kati bano abaali bandindiridde oyo mukwano gwange oyo yandaga Mama Fiina n'abagamba Fiona yakoze eki yafudde ne bakuma ekyoto biki ne bakuba ebifaananyi era nga bwe muzzi ne bagamba nankya kawogo na muzigo kati olwagira kwegamba ne watabaako kumanya nti oba ndina muno mu Uganda teri amanyi nti ndina muno mu Uganda kati n'oyo mukwano gwo gwogambye lwe wakomawo teyamanya talina kyamanya bamanyi wafa nti ndi muno mu Uganda bamanyi nafa Katonda yapositinga n'abagamba Nanche gyali ali mu line anywa waragi ensi yamutabukako kati mukwano gwo yaluwa yani oyo gwagambye yakwagala Mama Fiina bamuyita Goleta Asulawo amaka ge gali awo nga ku Azaamu awo amaka gali awo wennyini kuliko n'ebijja bingi naye kati sikyamanyi bwe wafaanana tomuwulizanga simuwulizanga yoye yawa gundi ono yantwala enamba yange nga ndi Mbale kati oyo naye amanyi nafa kumbe gy'oli oli mulamu kumbe gyendi kuba kati bw'oba ova eri embasi esooka kukubira ki ku bantu bo abamu kati nabawa enamba y'oyo kati ndowooza bwe yamala okurashinga ne bamukubira ne bamugamba nino ki enyonyi yakurashinze Fiona afu ne bakuba emiranga kubanga nali mwana waawo kumpi kati n'olwekyo ewammweyewa gye bakuzaala nze bwe nkugamba nti nina paakingi okulimba kibi kuba kati kitaffe batuzaalayo abaana 3 balenzi 2 nange 1 abalala bakulu buli omu ali ku bibye kati ate ffe twali twasenga eno ku lw'embalala eno mukono naye bwe nkugamba nti simanyi nakubuli genda waffe oyinza okuwakana ate nga sirimanyi tata we twamulabako ate saamulabako ate maama we maama ye namulabako gyali maama yafa taliyo
naye yafa ndi mukulu kubanga nali nzadde n'okuzaala oyo mutabani wange naate nga naye ali mu mbeera yiye era nga bw'omanyi omuntu akulidde emyaka kugamba nze nekiri mu famire ekyo sikitegeera buli omu ali bibye. SBF Media tugusa ensonga tuli ne Nancha banyi bamumanyi nga kale tuli ne Fiona banyi bamumanyi nga Nancha yali mu video y'omuzimu gwa Nancha mbozi ndowooza ogiwulidde kati essaawa zino kikyosinga omuntu nga ali yawulidde emboozi yo nga yaleetaze okuyambako kikyosinga okwagala mu bulamu obulamu kufunawo ensula kubanga obuzibu bwenfunye nafuna buno obulwadde buno kati empeke ezo zimpisiza ddala si bulungi nenfunamu puresha kati ate gano amawuga olw'empewo kumpitamu gali mu bbanga era nakati nkyali ku doozi naye olimiza otya naye bwenfunawo okusula noweebaka n'obuguma suubira awo obulamu busobola okutambula ku bulungi n'okolawo n'akantu oba kadaala kaki oba kaki nooba nga kale tomagamaga nti ate kaŋŋende wano ate kaŋŋende wali nooba nga oli mu kifo kimu kyokka bwe kiti ng'olinawo akantu kokosobola okugyamu ekikomi kuba kati sijja kulimba nti nina gwendabirira ate mulabirise ekyo nandigambye nti omwana ali wajjajjaawe naye leera nabyo byebyo naye tebangambye onywa nnyo kuba obanga oli ku ddagala ate okunywa nnyo kibeera ki okunywa konywa lwakuba bazijjaeyo mu byennyanja okunywa konywa naye ate kati mu ddwaliro baŋŋambye nkendeze olina okukendeeza kuwalagi era kati bwe mba nyweddeyo nywayo ka 10 naye luli ku ssaawa zino nga naweddeko dda ndi byange mba nenyweredde taaba wange nenyweredde walagi wange naye okubeera ng'onywa kigenda kukendeeza obulamu era kituufu kubanga jjo juzi nakajjenve mu ddwaliro ne baŋŋamba amawuggwe gali mu bbanga ekisooka olabika tebwebika bulungi amanyi abasawo balengerera wala ate ekyokubiri olabika onywa nnyo kubanga kati omwenge guno gugenda kutta ku bulamu n'omwenge jjawo kimu kali omwenge agambye talina wakusula sirina wakusula alinayo ku bugoye ku SBF Media tugusa ensonga mboozi ogiwudde tujja kudda n'ebitundu ebirala omukyalo tulina okuba nga tumulambulalambulakokko tumanye emboozi alina emboozi nnyingi nnyo tatonyumireza ku mboozi beyasanga mu kkomera tatonyumireza ku mboozi emyaka 7 gye yamaanoono mu Nigeria biki bye yali amuyisaamu n'ebirala bingi nnyo emboozi ekyali mpanvu nnyo naye nga episodi yaffe esoose ekomye wano tujja kuba nga tuddamu episodes ezindala ezinaaba zigoberera bannaffe batuteekamu akasente bannaffe awamato estate management bakuyambako okupanga kusolereza amayumba gwe landlord ali eyo nga bapangisa taposasula bulungi wekwate bawamato bajja kuba nga kusolereza akasente babeere nga tebazikuba mu bulambalamba omwana bannaffe abalemufaayi baga nti gwe wenna nga waleetaze okuba nga osindika akasente okuva mu nsi z'obulayo mulimu America London, Canada, ensi ezo kozesa REMFI gidownloading olunaku olwaleero app eyo kozesa promo code ya SB4 ojja kubeera nga atufuna ku percent ku sente z'osindika gikozese nga yate yesigika so Fiona tujja kuba nga tudda asobola tutegeddewo tubeere nga tukulambulalako tomanya n'omuntu ali kulaba wensula si wala wano wamaanyi so n'omuntu ali ayinza okututuma nga nti Fiona mutwalire ka blanket kano Fiona nindikazi omuntu akoddeyo ka blanket ogenda kikulu otya era mba nkyaliwo nga nebikka mpewo butampita nnyo mu mawuggwe neera kumpi yagayita mudda naye era kati engeri gye ndi ku ddagala tomanya Mukama azza bibino noddamu noteerateeramu utali musango waayagala ka blanket
Anyway, tukikwasaganya tulabe tunaddira eno tulabe nga tusobola okuma ne blanket. Obugoyegoye obwo engatto kyokulya kati bwe buzibu awamu kati eno bangize bugizi kati buno gwenkolera buyo yakonzibadde ebigere n'engalo kati kwegamba ndi awo bakuwaayo ebbiri kuva ku makya oli awo naye era n'ebbiri simbi ng'omaze okukola kasofuna akokulya kubanga tokafunye naye okokulya nabwo gwe lutalo kati lwendiko story abantu bagiwulidde batusabe bazira kisabaali eyo kyebanasobola kyonna naye nga tujja kubeera nga tudda amanyi mama Fina amanyi ajja story bw'anaaba agirabye Kiggwe omugenzi Kiggwe yafa oyo yali gwe twabeeranga naye awe Kazinga bambi Mukama. Anyway, kasita story tujja gimusindikira kyonna bw'anaaba tuyambye kyonna kyanayogera kyetujja okutuusaako neffe tujja kubanga tusigala nga tujja tukulambula story kyalina mpanvu asipana kasobola tubasibule tujja kubanga tudda ne patisi endala ez'omukyalo ono bere bulungi mwera bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.